kuwagira snow paint naiseko wali ku velosh naye nga waggali simanyi what happened obenaku zino okolamu n'owumuzanamu. But ladies and gentlemen, introducing to you snow paint, the biggest paint in Uganda, in town. Tenga yaffe bayina bagikolera mu Uganda, locally manufactured. Nenga ate munange buli jantu ekyo Uganda tulina abaana abasoma abamanyi ebintu ebyakabi. So ali Charlie Wajala, if you're going to Charlie Wajala, that Charlie Wajala, Namugongo Charlie Wajala Road, waliwo omuzikiti ompya gwe bazimbawo. I'm going to also give you the number in case you want to make orders in big number. So snow paint is the deal. Okay, atenga munango lwalero on my beautiful dress abadde Goddess Plan wali enatete ye mwana anteka mu buli kimu buli lunaku lwemba nfulumye wanga gamba touch dress like this or look like this. Nolwecho woba oyagala mukyala wo muwala oba nawe you yourself nga oli oyagala kukyusa ndabikayo wekwate Goddess Plan ojja kubanga atogenda ko wali enatete asokubanga nawe akyusa obulamu bwo akyusa endabikayo akyusa everything on your body ate no nga tewerabidde Goddess Plan atunda obugatto bw'abakyala atunda obusawo bu perfumes buli kimu kye boyagala otuukako wabula ojja mukubira ku namba y'essimu 07006 ye Goddess Plan Fashions wali enatete kale katusumulule emboozi straight up roundabout mawulire lugambo ne kale bonna in one show katutandike ne Bobby Wine on Friday botokaye badinona omanyi olubaddewo for all along you are a violent olwawulira nti Bobby Wine nti emotoka erimu ekiyungu eine we undervalued this car. Twaja assessing kitono. So on Friday they came ne bano ne motoka eno. So leero abakulu akuva baloya ababubanyi bakedde genda ku URA kumanya bye mwasesinga mbu kiki bazudde nti dali motoka bulletproof ne bagamba ejulidde ba UPDF fete evaluating bintu bya maje. Soko olindeko. At first bite mind no bulletproof. Bali tebakakasa. Mutuleke na mwe. So so tusigadde baloya abagambye okuginona you budget UPDF egenda okutuwa ekyenkomeredde so sente batememmeka kubabbo nga aba URA tebayingiza bintu byamaje ebyamaje biyita mu maje exactly. So UPDF yemanye motoka singebe ina bulletproof byaddala tujijeko meka bebe fumba bogo ya mulingo utambula gonja nga ogenda okuchoma olira munda tujijeko meka kale katubira gebi badde ku URA nga basesinga lawyer atunyonyode chichi kizibagizako kyekiriwo ku motoka ya Bobby. Kyeboogedde bagamba nti emmotoka bwebanga eriko ama oba ebe yeetaaga okukiryaringibwa UPDF kyetutanaba kumanya olw'ensonga nti waliwo tteeka lyonna lye batulambise nti oba mu tteeka ne bweriti emmotoka bweba eri amadi eteekwa kubanga eyita oba efuna clearance okuva mu UPDF oba mu magye naye nga ffe tulinze ripooti eya URA kubanga emmotoka URA yagisaba era teyatulagaako nti UPDF egyagala yatugamba eyagala erabe oba omusolo gwe twasasula gumala oba tegumala. So tusuubira nti ripooti bw'eneefuluma ng'omusolo gwali gumala emmotoka bajja gituddiza bwebanga gwali tegumala balansa abulayo client aba alina okumusasula emmotoka eveeyo. Ffe tugitutte wadde nga nabo babaddemu ffe tugitutte era driver wa Kyagulanyi yagitutte nga naffe mwetuli era ne tugikomyawo era ebisumuzo ffe tukyalina okutwaliza awamu eri safe olw'ensonga nti ffe tugigudde era ffe tugigadde naye okusigala esigadde mikono gyabwe ate okuba safe kiba kigazi waliwo obutaba okuba munda naye ate ne wansi w'emmotoka bayinza okubaayo ekintu kyonna ekiyinza okuteekebwa naye nga bwe twogerera emmotoka tugigidde ne tuvaayo tusuubira nti ripooti bwenaazibira nga bagituwadde. Tetulabyewo nnyo kyanjawulo ku bye twalekawo luli mu kifo mwebadde era mwekyali era tusuubira nti bagenda kugitaataaganya. Okusinziira ku kye tuwulidde bakommunicatinga nti omanyi nti UPDF naye ebaddewo ndowooza ebadde teyagala nnyo bantu kumanya nti eyo emmotoka efulumya oba eyingira yensonga lwaki olabye nti amagye gatukulembedde okugenda gatwetoolodde era ne mu kuyingira obwedda munda wonna gatwetoolodde ndowooza bo balowooza nti emmotoka oba oli awo eyinza okusasamaza abantu oba neereetawo mu layini emwe badde bakitabira. Waliwo etteeka eriyitibwa erya Tax Appeals Tribunal era buli omusolo si bigambo bugambo nandowooza ya muntu
omusolo gaba mateeka so banaatuwa assessment yaabwe tujja kulaba naffe mu mateeka ki etteeka kye lyogera ku mmotoka nga ya bulijjo ne ki kye lyogera ku mmotoka ng'eriko accessories oba oli awo nga ama bwe tunaamala tulabe bwe guba nga gwe musolo mutuufu Kyagulanyi ajja kuba nga agusasula bw'aba tasobola tujja kulaba ekinaaba kiddako. There you go. Straight up, bibadde QRA enkyaya leero. So, tulinze UPDF tuwe final report. Singa UPDF ekizuula ddala nti biki then egereko ebanga twasasula ssente entono tujja zisasula. Naye ekikulu emmotoka erina okuba. Tujja kwongerayo. Tujja kwongerayo bazisonda. Ati bamuwampe. Okay. Olowooza bwe bamugulira eyo banaalimula okusonda. Tujja sasula ez'omusolo nakyo kiggwe. Yeah. Kale tweyongereyo baby. Kenzo beto mumanyi. Kati ogamba lwaki nkedde ku Mukama